oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza ku BOCAT TV tukuwa mawulire gokka wano nze SSENYONGA. Amawulire ge tukuwa naye kennyini obeera ogerabirako amalala obeera wagalabira ku social media ne twongeramu ekinnogezi nobeera nga at least ofunira ddala kiri ky'otaasobodde kufuna. Otegedde mbuuza ku Shamina Happy Lady ogamba otya Saleh Al Husna, ne mbuuza ku Lubega Badru Farida Mugerwa, Namaganda Agnes ogamba otya Becky how are you, Tempozi ne mbuuza ne ku Esther Nakimera we bali kubeera mpozi nga tobeerayo. Innocent Alex ogamba otya Gloria Malo ogamba otya Tempozi ne mbuuza ne ku mwenna abali mu Uganda abali ebweru abali ge hawa bali kubeera mpozi nga te otutuninga onako olwalero nakubadde ntandika nakuteredde da story nga Honorable Kyagulanyi yaganiddwa okusula mu hoteli e Mijeera obudde bwa kafiji bwabakwatidde nga balina okusula tebagala kumenya mateeka bwatyo polisi nemugana okubala nga asula mu hoteli yonna bwatyo yasazeewo asule wabweru ne tiimu ye yonna nga bwetambula abaana abakola ku byokulya abaana abeera ku kamera bannamawulire ba media houses endala eyo story nagiba wadde bamuganye okukola ki okubeera nga accessinga hotels kakati nate munange webukeredde ng'ofiisa Namara Patience ate alina biragiro bipya. Bobi Wine abadde briefinga abantu be tiimu nga bwe batambula leero tugenda kutambula ABCD tudde wano tukolebwe kiti njagala mukole muti. Bobi Wine nkola ye tayagala buvuyo. Bobi Wine tayagala buvuyo era bw'abaana akola ekintu asooka kwebuuza abaana baba briefinga nnyo. Ne olunaku olwaleero Bobi Wine avudde mu mbeera. Olunaku olwaleero Bobi Wine avudde mu mbeera n'akangula ku ddoboozi n'akayukira officer Namara. Lwaki? Kansoke nkweka video kano. So I humbly request you to enter your vehicle and proceed to Chankwan. You will have this tomorrow. Tomorrow you are supposed to be. Just a minute, madam. First of all, let's say good morning. But secondly, madam, this is my team. I just woke up. Just a minute, please. I am briefing them so that we leave, madam. Don't be rude to us. We are Ugandans. This is my team. This is my team. I am briefing them so that we can leave, Madam Namara. Stop treating me like I'm a foreigner. Be an officer of the law. You blocked me from the hotel. Listen to me, madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Namara. Don't provoke us. Okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time we want. But we're living now. You don't count time for me. Don't say Hello. Mubere bakakamu, okay? Mubere bakamu. Okay. Abai. Mubere kam, okay? Mubere kam. Eddie. It's okay. Abai. Cuma tired. Video ogirabe bulungi nnyo. Kyemmanyi kuba social media abasinga bano bankolera NRM, bano bankuba Kyagulanyi, bano bankola ki bagenda kusalako akatambi waneeno wabadde akayukira bagambe mulaba talina mpisa takola ki naye nga tebakuwadde full story gyeva kati nze njikuwadde asoose n'ayogera naye mu bulungi naye ng'oli amugamba mugende munaabikolera eri enkya awo talina bikolerawo awo kiki kyaliddewo abaffe n'ekyankwanzi gy'alaga nayo bamugobaganya buli walaga bamugobaganya abaffe eggwanga mulifudde ki poliisi mulina kukuuma bantu na bintu byabwe so saate kubeera nga mukola fujjo abantu bano mujja bajja emize ekintu ekibadde kitono nnyo
kumugamba nti kozesa eddakiika 10 tozisukka mumale mugende muve wano kyangu nnyo. 2 abantu ng'abo abalina official lukusa okuva mu Electoral Commission nti balina okutalaga Uganda yonna nga tewali abakubye ku mukono, ate lwaki obagobaganya? Abasirikale mukutte bubi bino ebintu mubikutte bubi, abantu mubanyigiriza nnyo. Nalaba luli eri Patrick Amuriati nga yekyanga nga baali babbye ekipande kya mu FDC munne n'ava mu mbeera n'agenda n'akijja ku mmotoka ya poliisi n'agenda n'akwata ebigwa yemusuula mu kkubo n'abijjawo. Olunaku olwajjo bassebo ne bannyabo emmotoka ya Electoral Commission gye baawa abasirikale abakuuma Kyagulanyi oba etambulirako abasirikale abakuuma Kyagulanyi, poliisi ya Uganda yini eyagitomedde era n'egyonoona bubi nnyo. Nakugambye genda ku Facebook page ya BOCAT TV olabe amawulire ago gonna mbeera nga taddeyo newankubadde wano mba sinnagakuwa. Poliisi yennyini nga yeeyonoona ate ebintu bya gavumenti. Imagine kuba eyo emmotoka ya gavumenti, Electoral Commission ya gavumenti. Oba ntegedde, poliisi yennyini yatomedde emmotoka ya Electoral Commission. Mujjukira luli amasasi agakubwa balyoke bakubala ba bullet omusirikale wa Kyagulanyi yabakuuma Electoral Commission ne bagamba bano bagayi balinga bagamba tetuli ba sister security companies. Lwaki basiutinga lwaki bakuba amasasi nga bagazza gye tuli? Lwaki bakuba amasasi bagazza gye tuli? Era n'ennaku endala 2 emabega wano, either 2 days back, era still abasirikale abo bazzeemu ne bafuna obutakwatagana ne basirikale bannaabwe nga babagamba lwaki mushutinga mutunula gye tuli n'omuntu gwe tukuuma. Ono omuntu gwe tukuuma ate mukuba mutunuza eno gye tuli. Ekyokubiri, lwaki mukuba abantu amasasi abatalina buzibu bwonna bwe bakoze? Ebyo byabadde bigambo by'aba ofiisa. Kitegeeza nabo bagenda balaba ekituufu. Mweyanise nnyo. Nabagambe buli kye mukola kibeera ku katambi live. Mujja bigaana TV stations obikola, mujja bigaana radio stations okuziripotinga. Naye ate mulina abantu be mutafuga be ba Facebook, be ba YouTube, amateeka gabafuga okusingira ddala gali eri bwe, unless nga mugenda kujjako internet. Ne buli kye mukola kyonna temulina kye mugenda kweka. Al Jazeera zirina muno balipoota baazo, BBC zaani balina muno balipoota baabwe, ba correspondents. So kati simanyi kye mugenda kikola ekyokubeera nga bye mukola ate bibikkirirwa tebijja kusoboka nga bwe mugamba. Kuba weebuuze omukyala Patience Namara lwaki abadde agoba Kyagulanyi n'amunnyonnyola ng'omuntu omukulu. Manyi nange sika Kyagulanyi, nze saagala kunnyonnyola muntu gwe ndowooza nti ategeera. In the end nandaga ndi ye tategedde, kiba kinnuma. Kuba omuntu akugambye eno ye ttiimu yange gye nkola nayo, mba briefinga ku ki ekiddako, kati tusimbula tuva wano tuwumulira wano stopover affe eri wano eno, njagala mweyise ABCD. Baalimu ba briefinga. Ate omugamba genda obikolera eyo n'obikola olulala. Lwaki? Uganda eriko abantu amunti wano be balina okubeerawo wano tebakkirizibwa kubeerawo. Eyo enkola nno bannaye si nnungi, si mpoomu. Omukyala Namara nalabye n'ebyali bya Ruhanga n'abalala abazibateeka resistance mu bitundu ebyenjawulo. Nze nsuubira Mwami Museveni ate mumuteesezaako ekifaananyi ekibi, munzizaayo eri nti mmwe mwandiba nga mukolera Kyagulanyi, nga mulwanyisa Mwami Museveni, nga muteekawo embeera yonna abantu bekyange bakole obuvuyo, battibwe, kisuule gavumenti ya Mwami Museveni mwe kyemubalanga mmwe abasirikale mmwe. Abantu bazze babyogera n'endowooza abalimba, ne kati ngenda mbiraba. Kuba abantu abali peacefully nga bali mu briefing. Namara kankunnyonnyole kino, nga buli kanaku emukeera ku parade ne mu briefing abantu bammwe nti leero tugenda kukola ABCD, gundi genda ku kino, leero gwogenda okuli operation, leero gwogenda okukola kino.
ne bino bwe biri tebatambula bbira mupango tebatambula gafula unless nga gwe mu training gye wakola tewabiyitamu naye bw'obanga wakola training ddala ng'eri valued oteeka okuba nga wakiyitamu mukeera ku makya ne mu briefing nga kikye mugenda okukola that day oba nfuna bulungi nnyo so kati ge gamawole ge tusobodde okufuna olunaku olwaleero essaawa eno yennyini jakubanga mbawa ebiddako mu lugendo lwe lwanaabeera tambudde tulabe nga bwe binaabeera tova ku BOCAT TV subscribinga sharinga kikulu nnyo mubeere bulungi mweraba ponaawo oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV